tewali asobola kutemula Bugingo nga Parliamenti y'omukago egatte mukago gw'amawanga agaliko amatwale ga Bungereza eri mu Uganda taliyo. Naye ate Mwami Njuki abantu nga bazze batemulwa. Kati wabadde otiisa ba MP Uganda y'enkya. Mu kifulukwa Mwami Bugingo yazze n'omulambo ku kibegabega agutwala mu ggwanika Mulago. Okibulira? Ensefa abuuziza n'ebintu ebizibuzibu. Aguvuze agututte. Tewali amubuuza wajja agujje, tewali amubuuza wajja agutwala. Kwagamba ekintu ekyo kyekifulukwa. Uganda y'enkya. Ye Bugingo. Bugingo. Yogera Oluganda. Aloysius Bugingo. Aloysius Bugingo. Yogera mu kamera bakulabe. Aloysius Bugingo. 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 Uganda y'enkya. Kati tugende ku kigambo Frankenstein state. Ekyakahindo otafire. Ekikulejje ekyazimbibwa. Bwe kiba kitolose muteekwa okubeera ku bwerende. Nolwekyo obunkenkobo bwe obuliwo bulina engeri gye buzze buzimbibwa okubeerawo. Uganda y'enkya. Bw'obuuza ani ya stage nje munyagwa ababbi bajje bamubbeko ekyengera eyo nayo olaba stage. Tulina stage 1 Namuŋŋoona, tulina stage ekyengera. Kifulukwa. Uganda y'enkya. Kuba ali mu kifulukwa ayinza okukeera ku makya ng'akufudde omulambo n'akwetikka n'akutwala e Mulago. Mukulu yasimusumba. Ali mu kifulukwa ayinza okusanga ng'olina omugugu gwe weetisse n'agamba guno ogutwala wa ye n'agukuggyako. Omusumba yasimattusa amasasi. Uganda y'enkya. Eby'abasobi, eby'aba Bugingo, eby'abano bamunyagwa, ebyo bantu bali mu kifulukwa. Ekifulukwa tekiriiko bukulembeze, tekiriiko ani nannyini nju eno apangisa ono ekisenge kino, apangisa ono akafo kano, alagira ono beera wano. Uganda y'enkya. Engeri gye bitambulamu oyinza okubulwa akunnyonnyola. Mu ngeri ennambulukufu. Okuva ku pulezidenti, Parliamenti, Judiciary, ne mu bantu betuyita abagoberezi. Nobabuuza bino ebiriwo bitegeeza ki? Bonna bayinza okubulwa ekyo. Tewali asobola kunnyonnyola. Kuba bintu biri mu kifulukwa. Uganda y'enkya. Jangu wano mu Bulange. Abantu abaliwo balinga seddume za nte, eno yagala kuyisa mu ginaayo jembe, eno yagala kuyisa mu ginaayo jembe, ono omusanga adduka n'akabaza yagala kutema munne. Kifulukwa. Uganda y'enkya. Kati tugende ku kigambo Frankenstein state. Ekyakahindo otafire. Ekikulejje ekyazimbibwa. Bwe kiba kitolose muteekwa okubeera ku bwerende. Nolwekyo obunkenkobo bwe obuliwo bulina engeri gye buzze buzimbibwa okubeerawo. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali eweerwa eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala, era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo, asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu, ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face, ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna, beba Ebenezer
painters. Tukomyewo oli ku mukutu gwa Uganda yenkya nange muziko wa Gabunga Moses Wamala ndine mukadde wange Mubiru Njuki. Mukadde wange nyatogere ku nsonga ya Omusumba Aloysius Bugingo ekyokusimatuka amasasi bangi bakyabikubamu ebituli simanyi gwe wakitutte driver simanyi omukadde w'ekkanisa simanyi omukuumi we bingi Richard yaluguzeemu obulamu. Ensonga eno ine ekintu kye wajjeemu. Okusooka byonna nsooka okuddamu okulamusa bannaffe abalabi baffe abamukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya. Ne nebaza Mukama Katonda yatufuula abaweereza wamu naye. Era ne nebaza nammwe abakozi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya n'abannaffe abawuliriza nti Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bwe twali twogera emabegakaawo twayogera ku bintu bibiri. Twayogera ku kifaananyi kya Uganda ekituufu. Ne nkugamba nti bw'oba otunuulidde Uganda ekifaananyi kyayo ekituufu eri efaanana ekifulukwa. Nolwekyo ekifulukwa kye kitabeerako oba kye kiyumba ekitaliiko bannannyini kyo oba ekifo nga kiri awo baakiteekateeka naye ate bannannyini kyo nga tebaliiwo. Kaakati ekifo ekyo kijja ne kibeeramu buli kika kya muntu oba buli kalicha y'abantu, ababbi, abatemu, abatali batemu, abakwasi b'abakazi, bonna bajjanga bayingira mu kifuluku ekyo kuba tekibaakaani nannyini kyo. Kibaako nnyini kyo. Naye ne nkugamba nti wakati mu mbeera eyo mu kifulukwa muyinza okubaamu asinga amaanyi. Ye asinga amaanyi ayinza okujja ng'alina ejjambiya. Ng'era bw'aba abayitako n'ensisi ebakola ki? Ebakwata. Mu gugina emirembe egiri modern ayinza okujja ng'alina emmundu. Naye bw'ajja ayinza okusanga omulala ng'ali mu kifuluku ekyo, naye bwe yayiseeyo n'afuna wabba TV n'agireeta n'agiteeka muno aba ayitawo n'emmundu n'alaba TV ng'ekola ki? Eraga. Yes. N'akubuuza eno TV ogijjewa. N'agikunyakulako olw'okuba alina emmundu ye n'agitwala ewuwe. Era olw'okuba alina emmundu n'ogamba owaayi musajja nsinzizza amaanyi naye kasita ndi mu kifulukwa wano naddayo nange n'enjiya ki? Kati eyo ye Uganda. Nga sinatuuka ku kibuuzo kyo ndowooza mwe tuba tutegeerera ebintu bino bye twogerako eby'abasobi, eby'ababugingo, eby'abano bamunyagwa, ebyo bantu bali mu kifulukwa. Ekifulukwa tekiriiko bukulembeze, tekiriiko ani nannyini nju eno apangisa ono ekisenge kino, apangisa ono akafo kano, alagira ono beera wano. Abantu bajja buzi nga bakola ki? Nga bayingira. Abantu bajja buzi nga bakola byabwe. Yes. Kati olwaleero bw'obuuza ebitongole by'abalokole engeri gye bitambulamu oyinza okubulwa akunnyonnyola mu ngeri ennambulukufu. Okuva ku pulezidenti, paalamenti, Judiciary ne mu bantu be tuyita abagoberezi. N'obabuuza bino ebiriwo bitegeeza ki? Bonna bayinza okubulwa ekyo. Tewali asobola kunnyonnyola. Kuba bintu biri mu kifulukwa.
gwensoose ayinza okuba ye mukulu naye singa alaba nga gwe olina TV ajja n'agikuggyako. Kati njagala nkuwa ebifo 3. Genda ku Supreme Council e Kampala. Kiki ekiriyo? Era osobola okukkiriza nti ekyo kyekitebe ky'eddiini y'Obusiraamu mu Uganda. Olwaleero bagobye Mubajje, enkya bagobye Semmambo. Yes. Enkya balonze Mubajje, luli balonze Semmambo. Waliwo kye tuyinza okutwala nga pulezidenti, waliwo kye tuyinza okuyita nga paalamenti, waliwo kye tuyinza okuyita nga Judiciary. Byonna biraba ebyo. Mubajje yabba, twagala mujjako. Abasiraamu nabo tebasobola kugamba nti naye lino eritubbye tulikanyuga ebweru. Kuba lye liri lyenkugambye erijja mu kifulukwa nga lirina ennyondo bwe lirumba olabe kye likkola. Ate ne bwe likuba ennyondo tewali agenda divunaana. Ekyo kyekitebe ky'obuki? Ky'Obusiraamu mu Uganda. Era bwe kisituka ne kigenda kikiikirira Obusiraamu mu Saudi Arabia, mu Qatar wa. Era abantu ne basigala nga basanyufu banange twafunye agenda okukiikirira mu Saudi Arabia. Naye nga bwe batyo bwe bafaanana. Jangu wano mu Bulange. Abantu abaliwo balinga seddume zante, ene yagala kuyisa mujinayo jembe, ene yagala kuyisa mujinayo jembe, ono omusanga adduka n'akabaza yagala kutema munne. Kifulukwa. Kakati kyoyinza okwogerako ng'ekyentikko kyekya Bugingo. Ye Bugingo. Yogera Oluganda. Aloysius Bugingo. Aloysius Bugingo. Yogera mu kamera bakulabe. Aloysius Bugingo. Bugingo. Ebya Bugingo tebyakukanze munne weekanga. Ate kuki? Kito kyalina kye weekanga. Ayabadde kati nkugambye kifulukwa. Kito nakyo kye weekanga. Mu kifulukwa Mwami Bugingo yazze n'Omulambo ku kibegabega. Agutwala mu ggwanika Mulago. Okibulira? Ensefa. Abuuziza n'ebintu ebizibu. Aguvuze. Agututte. Tewali amubuuza wajja agujje, tewali amubuuza wajja agutwala. Kwagamba ekintu ekyo kyekifulukwa. Era tonna kyolaba ne weewoonya mu kifulukwa. Ate nga manyi nti kino kifulukwa. Awo kifulukwa. Bw'oba oyitawo otekwa kuyitawo ng'odduka. Kuba ali mu kifulukwa ayinza okukeera ku makya nga akufudde Omulambo n'akwetikka n'akutwala e Mulago. Mukulu yasimusumba. Ali mu kifulukwa ayinza okusanga ng'olina omugugu gwe weetisse n'agamba guno ogutwala wa ye n'agukuggyako. Omusumba yasimattusa amasasi. Kati yawonedde watono okufa. Nze nkunnyonnyola Uganda saagala gyo kwogera ku by'abasumba. Naye nkusiigidde ekifaananyi nti ebintu ebikutuukako gwe bireme kukanga. Era nga nkyali ku mulamwa gwaffe ogwa 2024 okweteekateeka kw'abantu kubayamba obutafuna ngeri gye beekoona nga bali mu nseene ey'ekifulukwa. Abantu baleme kwewuunya, baleme na oli n'akugamba nti ono yazze akalakala n'Omulambo. Eri eneegiwa eno Munyagwa gye yabadde. Nga ab'ebigaali bayitamu bano ababbi abatemu abo be batuumye ab'ebigaali. Nabo bakonkona muju kuki? Ku nju. Bw'obuuza ani ya stage nje Munyagwa
ababbi bajje bamubbeko ekyengera eyo nayo olaba stage tulina stage 1 Namuŋŋoona, tulina stage ekyengera Kifulukwa ebintu bino bigenda maaso. Kati waliwo akatundu ne Munyagwa naye we yatuuka ne yerippa mu kifulukwa ekyo. Abantu bajja kufiira obulamu bwabwe ng'okiyita kifulukwa nti stage. Hati bwe banaba bategedde nti kino kifulukwa kye tulimu bateekwa okweteekateeka nti bwe mba n'atambula bwe mba ŋŋenda gindi nteekwa okutuuka ku ssaawa 12 obudde nga bukyakola ki? Abukyalaba. Katonda bw'anaaba tusaasidde ng'ekifulukwa n'emisana tekinnatabuka ba n'emisana kiyinza okutabuka. Ababbi bajja misana ne bakola ki? Ne bakubba. Luli babadde bakyakubba kiro. Ete walayo byali wano kwadiwe ye nasa na bajja misana nebanga filimu. Ne bayimiriza ne Mmotoka so basooke bamaliriza omulimu gwabwe. Ekifulukwa bwe kityo bwe kikola ki? Libali kyali gwange. Kati tugende ku kigambo Frankenstein state. Ekyakahindo otafire. Ekikulejje ekyazimbibwa bwe kiba kitolose muteekwa okubeera ku bwerende. Nolwekyo obunkenkobo obuliwo bulina engeri gye buzze buzimbibwa okubeerawo. Kati ebintu bwe bibeerawo ekibinti n'abantu tebataddeeyo intellectual nga babyanalyzinga. Wante twataddemu bwongo tetunnateekamu bwongo. Oli akubuuza simanya tulina ebibuuzo 10 bye tubuuza ku gundi ku Bugingo obibuuza ani? Okozese mateeka ki? Okozese mulamuzi ki? Bano omulamuzi oyinza okumutwalira kino naye nga takirabangako. Omulamuzi w'ekifulukwa omutwalidde naye nga takirabangako. Kati tusooke ku musawo eyabadde emulago mwayisiyo yalabye oli nga ajja ku kibegabega n'omulambo naate teyagutadde ku kibega. Mukulu Njuki byo describing nze nga sinalaba muntu yatuuse eri bambi ne bamugamba oli ne munno afudde ng'alona ali mu ICU ng'akola ki? Yakoze eki? Yatutte ki? Yatutte omuntu nga omulwadde gwe yatutte yagenza ssa. Yatugambye yabaddeko kikuba mukono ng'aliko kikuba mukono n'avuga n'ayita ku Northern Bypass n'anoonya mulago gyeri. Yagenza okutuuka omusawo n'amugamba atya? Musawo n'amugamba ono naye munno y'obulamu tewali afa. Yatutte ki? Kikuba mukono. Musawo yakonfaminze. Atoleese kikuba mukono oleese muki? Ye yazzaamu etise ku kibegabega. Yabadde naani mu mmotoka eyamuyambyeko bamusitule. Nawe oli omu ku beebuuza ebibuuzo ga bw'aba yabadde bw'omuze sirina na kye neebuuza. N'asitula omulambo gwe. N'aguteeka ku kibegabega n'agutwala emulago. Ab'emulago ne bamugamba kituufu yafudde. N'agulekayo n'agenda ku poliisi. Ate kiki omusumba ntamunange nfunye ebizibu. Kale gende waka. Eyo Frankenstein state. Ensi gye bazimbamu ekikulejje nga beeyambisa ebitundu by'abantu abaafedda. Musumba Bugingo nti abantu babalaatidde nnyo mu kuwonako okw'amasasi. Nze gwe mbuuzizza ebyo. Polisi yamugambye. Era nze nkuwadde ekifaananyi nga Bugingo mulese eri saagala nnyo byagenda mu bya Bugingo. Mubambi gende ewaka. Genda weewaka. Sibimanyi nnyo.
naye nkuwa ekiriwo nkuwadde ekyamunyagwa nkuwadde ekyabaana abayisaamu eggaali byonna biri mu kifulukwa ng'oli kyali eggwanga lina n'omukulembeze naye byazimbwa bitya yes mu kagero ke tuyita Frankenstein state bazimba ekintu ekigendo bafuula bannaggwano ne kitolokera mu library mu gundi mu laboratory ne kifuuka ekizibu eri enki mukadde wange mwaka guno tugutandikidde mu kutya mu butemu oba mu katembo oba mu firimu mugutandike nga mweteekateeka ebimu byeteekereteekere kuba si bipya ate temujja bikomya bwe munaaba nga temweteeseteese tewali asobola kutemula Bugingo nga palamenti y'omukago egatte mukago gw'amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza eri mu Uganda taliyo naye ate Mwami Njuki abantu nga bazze batemulwa kati wabadde otiisa ba MP abantu nga bazze bafa abasiraamu nkubuuziza ebyo bireke nkugamba ku lunaku luno nga president yaggulawo parliament oba olukiiko lwa parliament z'amawanga agafugibwako Afirika abafuzi b'amatwale nongamba nti osobola okukola eyo incident omutwe nga gukadde ku monitor ne gukeera ku New Vision ne gukeera ku Bukedde ne gukeera ku East Africa abali mu lukuŋŋaana olwo basome ebyo mu nsi efugibwa omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa bwe tufudde basiru nnyo mukolo kikirinako otutta ekintu bwe mbadde sikirabira abakulembeze bayingira eggwanga naye bwe basoma monitor olupapula lwa Uganda the East African omusumba Bugingo babadde bamutemudde New Vision olupapula lwa gavumenti omusumba Bugingo twagala ebibuuzo 10 okuddamu amasasi ge ebyo kiki ekiri emabega w'ekino by the way olese ekintu ekirungi nti security yandibadde bulindaala buli wamu kuba mulimu olukuŋŋaana olw'amaanyi kiki ekiri emabega wa kino yensi y'ekifulukwa naye mmwe bwe munaagamba nti no mugenda kubeera balugoojamye mugendanga kutula butuuzi musiite ebigere kino ekitundu bajja kibajjamu abantu abalala bakitwale kino ekitundu bajja kibajjamu abo be mulaba abajja kutula mu palamenti ezo abantu abalala bakitwale ba mulina ebintu ebitakola makulu bye muwa amaki tosobola kuŋŋamba nti olukuŋŋaana nga luli munyonyo monitor eggulire lyekuba omutwe omukulu ekuba gwa Bugingo Vision omutwe omukulu gwekuba gwa Bugingo tenakubira na biri mu lukuŋŋaana wabule kubira Bugingo debate zaani ne social media ye nakuliko Bugingo who is Bugingo maskini a pastor who survived an assassination ogwo musego gwambadde eddiba ly'endiga ebintu bino mubijjeemu okusaagirira mwenga bamawulire mugezeeko okunoonya kye tuyita amawulire gano si mawulire abasumba batandise okubatemula baggwawo bagenda kuggwawo obulamu bwabwe nkulaze mubajje oba ku Supreme Council ekiriyo naye nga gavumenti ekiraba ekigoberera eri kooti nesala omusango naye eyagala kikole ki president n'awandiika teri mulamuzi ategeera asala omusango bw'ati president yawandiika kitegeeza ebiri ku Supreme Council abimanyi buki judiciary versus executive era bano kye beemulugunya nti ono yabba akimanyi buki naye ayagala bibeerewo byanyumirwa ebyo ebya Bugingo ayagala bikole ki yandiyagadde bibeewo nga abakulembeze abalala bajjamu neeno bibeerewo
Mukuru Njuki. Anti president ye head of security. Gwe singo mulalu ajja mu lujjalwo nga waliwo abagenyi okola ki? Omulalu najja mu lujja sifu butule oyo emisini obagamba oyo omulalu mumukwate mu muggalire wali abagenyi benyini ababyokwerinda abali ku mukolo gwo. Okay. Abagenyi bwe bagenda ne tulyoka twogera ku nsonga zo ez'omulalu omulalu gwo obadde oyagala ki? Naye bw'olabanga omulalu azze ne yeekalakasa ku mukolo n'amawulire abamawulire ababadde bakwata omugole ne bagavaako ne bagenda ku mulalu. Nolwekyo bano be waleese okukwata omugole ebifaananyi ne babikyusa ne bagamba tugenda ku lipootinga hanango omulalu kyakoze ku mbaga ya Njuki kibadde kikambwe. Kale nolaba omulalu ng'ajja yeetisse omulambo ku mugongo n'agutwala emulago. Naye kati nze bankubye amasasi oyo omulalu kati mubuuze ng'ebibuuzo abantu nga mumanyi bye mubuuza. Nolwekyo naye njagadde ekintu ekinyusa ekiri mu kibuuzo kyo okunnyonnyola Frankenstein state situation gye tulimu. Eggwanga eriri mu kusoberwa. Ekyokubiri kwe kuba nti eggwanga Uganda kifulukwa. Fena tuli omwo tutudde. Mwenna muli omwo mutudde. Alina amaanyi n'atalina, omubbi n'atali mubbi, ow'amaanyi n'atali w'amaanyi. Mwenna mutambulira ki? Mulala ajja ne ku mbaga naye kinakyusa emboozi nedda ku ye. Kati n'osanga ababbi, ekibinja ky'ababbi kino kiri simanya mu Ndeeba, kino kiri simanya kino kiri gindi wano ku bbiri. Byonna ebibinja by'ababbi biri awo. Ebibinja biri mu Ndeeba ku bbiri ne wa Bugingo simanya ku Pentagoni birina n'amanya ge byetuumye mu Kisenyi, byonna bibinja by'ababbi. Naye byambadde amaliba g'endiga. Genda mu Bulange biryamu biringa ebite bino ebizungu byetomera. Mukulu yagambye eddoboozi lya Katonda lyazine ne mugamba teri Katonda ayogera na mubbi. Lwakuba olunyiriri ndwerabidde. Eddoboozi lyamugambye gwe vaawo. Oyo yabadde sitaani. Teri Katonda tayogera bw'atyo. Tayogera na basiru. Era Katonda yamuwonyezza yasimattuse nga Katonda waawa. Owo mu ggulu ayinza ebintu byonna. Kino kyekifaananyi kye tusiiga 2024 olwo atandise. Naye 2024 abantu beetegeke babeere nga bali aweya. Nka bamanyi wano wendi wafaanana watya tikifulukwa. Beera strict mu byokola, mu ntambula zo, mu ki. Nabagamba mwewale nnyo ebintu ebyo ebitalina makulu okubyetikka, emigugu egitalina makulu okugyetikka. Kibayamba okubeera abawewufu. Bino ebibinja by'abayaaye n'abanyazi bijja banyaga. Olwekyo bino bye mulaba bikolebwa mu bugenderevu. Bino bye tulaba tebiriwo by accident. Birina ekigendere. Tubadaivatinge batunule eno. Olwekyo kyenkugamba nti bw'oba otambula beera mwegendereza, weeteeketeeke. Bw'oba ova ewaka weeteeketeeke. Nfulumye mu nju ngenda kuyitawa, ngenda kutambulirawa, ngenda kukola ki, ngenda kubeera naani. Kijja kuyamba okusala
ku bizibu ebimu. Atakumira mpeera batukumye tunakwatagana mu programu endala Katonda kuma maaso moji. Uganda y'enkya.